twabadde tulina DJ Jacob Omutuuze yeesimbyewo ebunnamwaya ayagala bwa chairman. Tulina banna erinnya mwana mwerabira ama munzijukize tulina Chris Jones yeesimbyewo mu bitundu ebyeruweero ayagala mukono ndoza Luweero Town Council. That is Mayor Chris Jones yayagala bwa Mayor. Tulina Mathias Walukaga yesimbyewo ayagala bwa Mayor, that is Kyengera Town Council. Then tulina bani abadoza n'abalala bangi nnyo mbakwerabidde naye nga n'abalala bangi nnyo zabeesimbyewo naye ndoza naye Mamasamu akafaananyi ka Mamasamu baali katuddiza ku screen bamuwa banamutegeera nti eyo kubanga abamu bwe tubawanga basereebu naye akafunga kabadde kamyufu nnyo ng'adde mumyufu mu kafaananyi yamyuse nnyo mu kafaananyi naye oyo lwakuba omwana wa ndoza editing yamukuuba ennyo naye amawulire agakyavaayo okusinziira ku byabaliddwawo Mamasamu takola bubi. Mamasamu yajjira ku kadi yafuna ambuleera Mamasamu yafuna ambuleera so takola bubi. Olunaku azpa ebyabadde bibalirwa olunaku lw'ejjo kubanga essaawa zino update eriwo bonna bakyali ku headquarters za districts gye babalira. Abakyali Wakiso abakina Kyengera Nansana bakyali ku headquarters okubanga balinda akalulu kabiri nga kalangirirwa. Kati saa zino bye tugamba byebyo bisinziira ku byabadde bivaayo olunaku olw'eggulo. So tulireetinga n'ebyabadde bivaayo olunaku olw'eggulo okugattagattako naye nga Electoral Commission tenavaayo kubanga erangirira officially bakyagenda masubira nga bagira. Kati badde kugamba nti Mamasamu takola bubi mumusabire asigale nga akola bulungi ate biveeyo ne ku Electoral Commission nga biveeyo bulungi nga tebikyuseemuko. Mathias Walukaga olunaku olw'eggulo yabadde akola bulungi yabadde akola bulungi nnyo ndoza kandi yabadde amuddirako aba yabadde WNRM yabadde naye yabadde takola bubi. So singa byonna biba bisigadde bitambuddewo ebito naye asobola okuba nga alangirwa kuba mmeeya bw'Ekyengera. Then ndikasanga mtunulia ubi simanya MP wa Formuloni nedde yo sebo yo luku ya luku ya kamera sebiyo naye anyway eyo twabadde wanuruza tuogere ya kamera yetunulete neddo ya struggle luku ya struggle yentunula ya struggle okulaga abantu nti oli munyivu nnyo government ina kyekkole naye oyangambye nti okusinziira ku kyali yadde ntuna ya struggle leero ti oluzungu Walukaga yadde afubutuka interview yadde ya luzungu honorable yawulidde n'agamba naye kiki kino kye tutwala soko to mu luzungu lwanyibaza honorable wa alai agents. So what I think they intended to weaken my camp, but we are lucky. We tried our level best. We tried to replace them with others, though they are not well trained, but I know they are going to do a good agents. So what I think they intended to weaken my camp, but we are lucky. We tried our level best. We tried to replace them with others, though they are not well trained, but I know they are going to do a good job for me. An official statement from the Uganda Police Force says most of them were the suspects. 45 of them were. Most of them were from Kawempe. Of course, it is not illegal. Those are my friends. One of them is called Muzira. Others were artists. They had come to help me. Is it illegal? When your friend comes, present from Arua, from Masaka, is it illegal? This is a collective effort. Yeah. The question is, what were they doing in your home at that time? We are trying to brief them, to train them what they are supposed to do while they are helping me keep the votes. So it is what we were trying to tell them. It was just a briefing. What is your response about the police? Because the statement says they are arrested on allegations of doing negligent acts of likely to spread COVID-19. I want to respond after knowing what is written in the document. This local official statement from the police. I don't have time to reply to Mr. Lokowitz. As we talk now, I'm trying to see that I secure my way. So I'll talk to him another day.